Alright, ETV Uganda, thank you so much for watching. Yonna gye musinziira okuba nti mutulaba, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tusinzidde Nakabugo Bulenga era nga tukyagenda mu maaso n'okuttaanya ensonga z'omwagalo w'abangi Prince Job Paulo Kafeero kati omugenzi. Nga wano wenjogerera ndi ne muganda we. Tugenda kubanga atweyanjulira amannya ge tuli kutandikira tukwaniriza taata. Kale basi n'abanyabo. Uli abalabi ba ETV. Yeah. Bantuta obanze Joseph Mugerwa. Mutawo mugezi Paulo Kafeero. Mutawo mugenzi Paulo Kafeero. Mutabani w'omukyala Flomera Nanusi. Base esabano nga mugenzi nga yebase mukyagwe ku lusozi Mulagi. Wamu n'omwami Nganga wa Sawumalo nga yebase maka muno mwennyini mwendi wende saawa eno wano ebbira mu Nakabugo zone. Kakati taata embeera etulese eya abaana tuyinza okugamba abaana abo kati kuba kati abaana abana n'abaana bali 11 ababooleddwa oba abazuulibwa nti si baana ba muganda wo. Tebiriko nti bazuulibwa nti baana ba muganda wange. Tukozesa olulimi olugamba nti basuulibwa anti bagenda ku musaayi omusaayi nga bwe boogera nti simanyi babakebera omusaayi abaana ne bazuulibwa nti be baana b'omugenzi. Tosobola kiwakanya nti oba bagenda ku musaayi oba tebakola ki tebagenda naye nze kyemmanyi nti tebagenda oba bagenda singa baali bagenda mu bintu ebituufu twandibadde tukitegeerako oba twandibadde tukimanyiiko naye ng'olese nze bakwani 999 sobola kugaa nti oba bagenda noono oba bagenda noono kati mu ekyo sibimanyi kubanze omusaayi gwe tulina okukola tetunakola ki tetunakikola mu butongole. Kakati ekiriwo ekyokuziikula muganda wo eyaziikibwa namungi w'omuntu abantu abasinga kibakutteko ne bagamba lwaki mwenga katugambe baganda b'omugenzi n'abafamire ensonga zino lwaki temukutta abaana bano batabanyi bammwe ne mubatuuza ensonga ne muzigonjoola. Kati essaawa eno oba onoonya bukakafu ng'onoonya butuufu tosobola butakola ekyo kubanga kiri ku order kiri ku kiku order olw'ensonga nti ensonga ezo ziri mu mateeka era nga naffe twali tunoonya ki bwenkanya ne batusindika adusale gyeno n'atusindika mukola ki mu ngeri y'okukola obwenkanya mu baana abo ewa dokita n'abajjako ki n'abajjako omusaayi ogulinza obutafaali bwa kitaabwe natugamba sigenda kukola kunoonyereza musaayi gw'abaana bano nga ngunoonyereza mu baaluganda ba Kafeero oba baganda be oba mwani tulina okukola obwenkanya nga tusinziira ku butafaali bwa Kafeero butya bwennyini fe okukola ekintu kino tukikola mu mateeka ate okukola ekintu kino tetwagadde nti tukikola mbu tukikole nti ffe baatugaana okutuggyako ekintu kyonna bo badokita abakugu bamanyi kyebakola ki kyebakola. Omusaayi ogw'abaana gulina kukozesebwa ku ki ku taata waabwe yennyini ku butafaali bwa kitaawe wennyini oba ebisigalira bya kitaawe wennyini bwe bakola ki gwe baagala. Ekintu kuziikula kale kitadde ensi ku bunkenge naye bw'oba nga onoonya ekituufu ekyo ky'oba olina okukola ki obwenkanya obw'abaana bano 11 ky'oba olina okukola oba wekunoonya obwenkanya bw'abaana 11 ky'oba olina okukola olw'ensonga nti obwenkanya obwo si baana ba Mugerwa bye baakayanye abaagala obwenkanya nti oba baana ba Nnende muganda wange abaana ba Kafeero era ffe kati oba oyagala okunoonya ekituufu era okunoonya ekituufu olina kujjayo olina osobola otuuka ku bwenkanya. Ate kino ekintu si kivu buno si musango kino kikolwa abantu bwe nga baliwo obuzibu bwe butyo abantu babajjayo bajjayo n'abantu mu myaka egyasatu nga n'okuzaala tumanyi nti tulikola ki tulizaalwa ne babajjayo ne basobola osolovinga ki ensonga ezo. Paulo Kafeero talina gy'agenda kutwalwa ng'abalabe bakulembeza ng'eri gurupu erwanisa kigambibwa nti gurupu erwanisa oba ekulembeddwamu mutabani wa Swazi ate nga kigambibwa nti abaana bano be bazze
beki okugamba abatunda ebyobugagga bya kitaabwe mwenga abaganda b'omugenzi abaana batunze ebintu bino nga muliwa era obuyinza baabujja kati nze saawa eno nti omuntu asobola abantu batunda ebintu byabakitaabwe nga bakoze eki nga bavuddewo bingi ezo complain muziwulira oli naatunda ki oli naatunda ki oli naatunda ki nga era ne baganda be ngo baliwo n'abantu ab'ekika bakyaluli ne batunda yensonga erijja oluvannyuma nga tumaze okumanya kino kikoze eki kino kiwedde tuliko tugenda tandikira ku Namwandu era nga muyimbi bisirikirwa yavuddeyo n'agamba nti abo abantu abasinga abamulemesa abagamba nti bazikule Kafeero tebalina kye bayamba Kafeero yabadde ayogera ku baami nga Senkubuge Siasa ne Prudent ne mu ddwaliro yali tabalabako nti entaana eyo yagitekako sente nnyingi nga abantu bamulekeredde biki n'agamba takikkiriza era ng'akyaliwo tajja kukkiriza kikolwa ekyo kubeerawo kati nga nakati wekiri nti ekirungi bwe bali kuleeta nsonga eyo nkulu nnyo esaawa eno ensonga ziri mu mateeka ziri muki mu mateeka sizakwogerako ziri mu kooti kyaggwa nti kooti order yafuluma nti kirina okukola ki erina okukola ki kirina okufuluma okukolebwa abantu gundi byayogerako Senkubuge ne gundi n'omukulu Benoni bayambye nnyo yebakozesa omwana Martin si omukuza omusika Martin bamukuziza weyabaye nti bayambye ku baana abo nti waba omuntu yasobola okubaweererayo omwana omu kitegeeza nti akoze contribution ekirala omuntu kyayogerako nti ekyomukyalo gamba nti mbu entaana gikola otyo ekyabasenkubuge obutajja mu ddwaliro nga teyabalabako esaawa eyo obudde obwo Pawulo we yaleera mu ddwaliro bambi baali bweru tebaaliwo baali bweru kuki baali bweru ku show zaabwe naye ng'ate bafaayo nnyo era nga bali batadde abantu b'ebweru gye baali ku bunkenke bannange muki muganda waffe tube nga tukola ki nga tumusabira ekirala ekyogamba nti ekyamalaalo amalaalo ago geekola gokka gatya ndi Pawulo Kafeero mabugwe ge gaaliwo muki abamuziika baleeta amabugo ekirala nti ate ng'ovudde ne ku ekyo ebintu bino byekola bitya nti Pawulo yaleka teepu ya Nsonda mu studio era teepu eyo yali mu mikono gyabo era bwe yafuluma esente zakola ki ezakola ezo kati sente ezo zaali zimala okukola ebintu ebyo amabugo ne teepu ya Nsonda then waliwo n'omukyalo omulala era bamuyita Birungi mama Birungi bamuyita omukyalo bamuyita Mariam naye yatenkako ku sente lwakuba abamu teboogera bakoze eki basirise kakati entaana eyo nti yakulwa mu ngeri bwetyo kakati ekyomukyalo ono yavuddeyo nayogera ebintu bingi n'agamba mumwogerera teyazaalira muganda wo naye ng'ate yagezaako okubakakasa nti simanyi n'ayogera nti Kafeero oba yalina obuzibu nga tasobola kuzaala era Kafeero bwe yavaawo n'agezaako abakakasa nti ye yali azaala teyali mugumba bikugamba bingi ebisinga wabiwulidde kati nga ayogedde ng'omuntu ategeera n'ayogera ne byatandisa nnyo okukola ki kwogera kyo teyazaala nansi yakiraba teyakola ki teyazaala naye ng'akola ki ng'azaala kati oba teyasobola kufuna mukisa ogwo kuzaala gwaliwo n'atagukozesa gwaliwo n'atakola ki n'atagukozesa manyi abantu omuntu asobola obeerawo omuntu naye nga madaala kuyitirawo okutuuka wakola ki walaga teyazaala sigamba nti yakola ki yazaala kati ffe ekituluma nisobola okunnuma essaawa eno lwaki ofaayo nnyo n'ojja mu baana abaazaalibwa ate obakyankalanye lwaki obanga mukazi muzadde yandizibwa ati n'agamba nti abaana ba musajja wange bakyankalanye n'atali kulembeza nti bali abaana bokka ye baana okumanya omukazi oyo musiru talina magezi ofuna bulungi otegedde abaana ba bbawa bakoze eki bakyankalanye ate mu kujja okugamba tuyingiddewo tutya ate naawe n'oyongerako mugezi kitegeeza nti tolina nga waali talina magezi era talina ddala kubanga nze muyita malaaya nkiddamu
nti malaya iwedde emirimu n'omuntu alina sense tasobola ku TV kubeera ku TV ku mpewo n'agenda ng'ayogera ebintu ebimuvamu byemuwulira byonna byakoze eki byayogedde n'otuuka n'okuwebula katugaye nti oba sezaalawo oba nyazaalawo n'oba wemula oluusi oyo omukazi teyalaba ku maama waffe onfuna bulungi nagamba asimanyi kafeero njija teyalaba ku maama waffe oyo omukazi yagenda ewa taata waffe nga yeetutte wali emakindi okweyanjulanga muwala wa kafeero kyekimu kyankalanya tataffe n'amugamba si gwe olina okwereeta obudde bwo bbaawe yaliwo nze bbaawe yalina okukusita okukola ki kati yali yetwalangaani kakati lugezigezi ngera wala balukola mukola ki mu biseera bino kati ensobi nti eriwo nti buli kyayogera abantu ab'emyoyo eminafu ne bakitwala nti songa nkulu oba kituufu ate omuntu omutegeevu akikola ki akitwala nti n'amala kikkenneenya nti gwakyogerako tagenda kudda akikoze eki akitangaaze ekintu kyayogera omuntu gwakyogeddeko oba nnyazaala oba sezaala oba Pawulo tagenda kudda akitangaaze kubanga olw'ensonga bali bagenzi kati bakola ki baafa kati bisirikirwa mu famire yammwe agwawa kati mu famire ya Kafiiro omukyalo oyo Robina agwawa talina waago olw'ensonga kati gwaba senga yalina omwana eno ng'azaddeyo yandibadde agwayo naawe okiraba omusajja otegeera kati wemanyi kikubuuzizza agwawa anti mbuuziza mmwe nga gwe ow'ekika kati naawe kankinziremuko kati agwawa Pawulo yagwa andi akati ekindetera okubuuza ekyo nti agamba nti omugenzi yamulekera ekyapa ky'emasa agamba yakirina zonna nga wenzaga ate omulala agamba tubadde twogerako ne Martin n'agamba ekyapa kiri wa administrator general kati ekituufu kyekira woowulidde ensonga ziri wa administrator general n'ebyapa biri wa administrator general ebintu bya Kafiiro biri wa administrator general biri wa administrator general wabanga owulidde ekigambo nti omwana agambye biri wa administrator general ne taata n'agambye biri wa administrator general babireke bikole twala kyetukoze eki kyetugambye so ye yagambye ekyapa yakirina bulijjo tomanyi gye kiri naye yakirina singa yali yagala kutunda oba yagambye nti yaba nannyini kubanga yalina ekyapa yalina obuvunaanyizibwawo waba yagambye ayogere n'ensonga teri muntu ategeera mu nsi muno nga Pawulo yali musajja avunaanyizibwa yali musajja mukwatampola yali musajja mugezi obwongo bwa Pawulo bugezi nnyo nesaawa ntifa nti yakola ebintu ebyewuunyisa naddira ekyapa kye n'akiwa malaya we abeere nakyo tekinkiddamu teri muntu wa buvunaanyizibwa naddira ekyapa kye olaba omusajja bakulira bujira agula kantu katono nnyo kakahaafu oba 10 ku 10 n'olaba ng'akukuta n'akaapa ako oba n'akatwalira maama we mukyalo kabeere ng'amanyi omukyala ayinza okukanga akati naye n'oddira omusajja obuvunaanyizibwa bwe n'addira ekyapa kiwe malaya buno bwonna tuleke omuntu nti agambye ngambye nti ekyapa kiri wa administrator general nze ngambye tudde ku kintu ekirala kakati nga gwe muganda w'omugenzi temulaba nti muganda wammwe ekyobutakola kiraamu yabalekera omugugu munene nnyo kituufu ekyo oyogedde ensonga nkulu teyakola kiraamu era tekiriiwo kigambibwa nti n'ebyobugagga ebimu temwabitegeera era temubimanyi byabulira mu mikwano kati nze byosimanyi byabugagga simanyi oba byaliyo ebirala oba kiki nze ensonga gye nnyemeriddeko essaawa eno kuba nti abasinga bawubya kikola ki pointi yaffe y'abaana kumanya muki musaayi gwa abaana banaanoonya ebintu abaana banaanoonya ebintu byabwe ebibanga gyebiri ofuna bulungi kubanga ekyajjanga kyo Pawulo yayimba kikomawo nekikola ki nekiba wekiba nti oba ennyumba yaabwe yabatundibwako baaba ne banasetinga ne bamanya ennyumba eneekola ki neekomawo ensonga enkulu ensonga atali muntu genda kumpakanya ekyo nkigamba misa kingampulira nkyogera ndi ku ssimu nkigamba ani yenna akyesimbyemu akiyimiriddemu awakanya nti okuntemako okugulu Pawulo Kafeero ajja kuziikulwa uliriza nze ayogera nze njogeranga mugerwa naye njogeranga famire kati ate awakanya si famire mukwano abo bagenze ebintu ebyo gye biri mu mateeka amateeka ne gabagamba eri famire eri famire webanga esazeewo temulina kyakikola ki kyakikolera
tetogamba nti balina obusobozi bwonna akati okumanya omuntu nga totegeera nga tolina magezi nze nina obusobozi obugenda mu kika ky'omuntu oba kya misa kinenkayana basobola okumpuliriza anti tolina kakwate tukozesa sensi nze nina obusobozi obugenda mu kika kyagundi oba kyalina enkayana sina busobozi era nze obusobozi bwenkozesa bukozesa bwange bayirawe nina ekika ekigenda kandeteyo obwo munene ina ekika obusobozi obugenda mu kika kya sale musale neŋŋamba temuziikaawo oba mukole bwe muti oba oyo si wa kika kyamuteyazaalibwa ekyo nkireetera mu kuteesa kwemanga kiyingiddemu nga kyamaanyi bwekiti nkireetera mu kukola ki mu kuteesa kakati gwe nga taata bano bonna abaana bo newankubadde bakwataganye tebakwataganye ki ekiddako kyonna ekinaava mu musaayi bali abaana ne bano katugambe nti mu bano kizuuliddwa mulimu abaana bakafeera ne bali gwe nga taata kiki kyoteekateeka abaana bano osuubira banaddamu okugattibwa nga ensasagge nze seegomba kugattibwa kw'abaana begwe mu kifuba batambule bonna biki bikyoso si kyendiko era nze seegomba nti baana kuddamu kuliira ku sowaani emu nze kyenneegomba mwana oyo abadde wano bangi n'abalama jowani twese kumanya nti ddala taata we yekafeero ofuna bulungi kumanya kituufu omwana omuntu yenna ng'oli omanyi ennono omuntu nga tomanyi kikakyo nga tolina kika ebintu tebitera kutambulira bulungi olw'ensonga sometimes obaako ebibanja toba na mukisa funa bulungi n'abaana b'ozadde bennyini kuba abaana ba Pawulo bakuze nabo tebaba ensibuko ebayaawa oba tomanyi kituufu otankanibwa otyo kubanga omwana we yandigambye nti kangendeko emasaba nkole ku kitange takkirizibwa ate nga ye kitaawe yeebase magombe ekituufu akikola ki akimanyi nti oyo mwana we naye nga mwana mune yamugamba tokola ki siggwe muganda wange nze seegomba mwana akafeero okukolagana na munne kwabo bano be baasula bakolagani kyenneegomba mwana ono okumanyawa nsibuko ofuna bulungi ng'asobola okugenda n'akola ku kitaawe ng'asobola okugendako n'abeerako ku kyalo empewo ya kitaawe nemufuuwako abantu tufa mubiri naye nga tuba emyoyo gibaayo nga gitukola ki gitulondoola omuntu yenna omugezi ayogere ng'omugezi tayogeza ki bukyayi oba tayogeza butali buvunaanyizibwa abayimbi bano abagamba nti tebaziikula kafeero kuliko Samis Akisemakula ne Samis Mathias Walukagga bakulu abo basajja ba Kabaka mbasamu ekitiibwa bye bayogedde mwabiwulidde balina enteekateeka engeri gye babayambyeko oba batuukira ne bagamba bannange tukoze tutyo gundi yagize Mathias Walukagga yayogedde nani yayogedde ne muto wange nende nebookera muto wange n'abimunnyonnyola kuba Mathias yadde tabimanyi nga tabitegeera yaguddemu bigwe ng'amanyi kuziikula kusinza nga babimunnyonnyola mu ngeri ya kifoola nnenge n'abitegeera kati mu bitegeera engeri gye yamunoŋŋamizza era ensonga eyo ne bakola ki ne bagifolowinga n'abitegeera n'ategeera kankati sikiwa nti asobola okuddamu ate n'akola mistake n'akola ki n'ayogera tubibabuulidde kati bikyaliko nti tetunaba n'emisa kira ya miitinga nnene n'amugamba kati omuntu yenna wanajjamu n'ayogera kati luli baayogera oba mu butamanya naye kati tubakoze eki tubabuulidde kati oli waayogera ayogera bibye era kyobola bajjo nabadde ku NBS nansonyiwa okugera erinnya lya TV yamuna bulungi misa kimukuteesaako yabadde atekkaamu nga okusinziira kwentengeri gye yakola ki gye yatandikamu mu kutandika yayogera ng'omuntu atalina magezi nga tannategeera yawaawala ng'omuntu atalina buvunaanyizibwa era nali njagala mukubira simu mugambe yegwe misa ki bulijjo ensi gwewulira era nga neewunza ne Kabaka ekitiibwa kye yamuwa naye yazze mu kujja mu kuddamu okwogera yayogeza buki yayogedde ng'ali kaamu nga muki nga mukakkamu kitegeeza nti yali amaze okufuna kuki ku ndowooza nze manyi Pawulo agenda kuziikulwa wamanya buli abadde aleekaana afunye obudde n'atumiitinga ne tumubuulira kiki ekituufu obwakasente tubadde twogerako n'omusika Martin n'atugamba wakyaliwo ebikyalemye akasente ke kalemesezza nti abaana mwabajjako omusaayi akasente kaafunibwa bonna naye kati akasente kano so simanyi omusawo ke yeetaaga okukola kyonna kyalina okukola okujja ndaga butonde ku mugenzi otyo oyogera ensonga eyo ensonga nkulu nnyo nti akasente bwekali
naye covid ono najja wadde kaliwo akasente akali ku akawunti akagenda okukola ensonga eyo naye covid ono akasente kali kagenda ojjirawo ate n'aleeta obuzibu kuba covid talina gwatakoze kijja gwatakozeseza abasinga bonna abasudde ate abamu olusira n'abambusa ne bagenda mu maaso naye nga kuffe ku saidi ekyali kitokosezaamu mu ngeri yofuna akaki nekabulaabula mu ngeri yofuna akasente naye nga akasente kanoonyezebwa tugambe nti mukyetaaga aba bakwasizaako era njagala yenna omuntu otyo njagala omuntu yenna meeting gy'aba njagalamu mugero oba gy'aba ateesezza nga neetaaga ngoba yagala tukitogere kuzagala agambe nti mugerwa twongedde otya ku kasente ako tusobole okukola ki saagala ateesa nga agamba mbu ate tukugyeko omusaayi mugerwa oyo n'ensonso ow'ekisiro mbu tukugyeko omusaayi mugerwa mbu bakebere ggwe bajje ku gundi bajje ku nnenda ate no abaana bano njagala tugambe nti tukoze tutya akasente kana akabulayo okukongeraku tusobole okukola ddiini tusobole okugatta abaana bano batabanyi babali ku saidi eri Swazi ne bano bawuliza abawakanya ekyokuzikula kitaabwe mbawuliza mu nsi gye bali ku ssimu sina budde boogera nabo ku ssimu ate nabo teboogera nange ate nange sibulina njagala taata waabwe omusaayi gugatta abaana ekinaddako nze sigomba buganzi bwa mwana bwa Kafeero yagamba ono nti si muganda we si bwegomba negomba mwana ono gwe nnina gwe nkwatagana naye kumanya nti Kafeero yamuzaala sina kye neetaaga. Alright, thank you so much. Yonna ETV Uganda emboozi nzibu mboozi ya nnaku ekyokuba nti omukulu omwagalo w'abangi yazikibwa mu bitiibwa ebingi agenda kuziikulwa naye nga ate ye option yokka ab'ekika oba abaana gye basigazza kubanga mu baana bali 15 abana be bagambibwa nti be ba Kafeero naye nga aba family bo bagamba baagala bwenkanya obw'abaana bano abalala 11 era nga abakugu babagamba nti ekiriwo kyokka ekisobola okukolebwa okuba nti bazuula ekituufu kyekyokuba nti baziikula omugenzi Prince John Paulo Kafeero basobole okuzuulira ddala ekituufu. Taata nga tumaliriza olina kyonna obubaka bw'osembyayo akatalekeka oyisaawo obubaka bwonna bwensembyayo nsaba kati ng'omukulu Benoni akola ku nsonga ez'abayimbi oyo ekituufu akimanyi era ye yamanyi nti kirina okukolebwa bwe kityo omukulu senkubuga siyaasa abantu kyebalina omumanya kyenkubira abantu omulala nti bo bakitegedde era ebigambo byabwe si tebatankanibwa bo bayogedde eki ffe tetuli ku byanfuna tuli kugatta baki baana kuba wali kati bana abaana 11 ogenda kukola ki ogenda kubateekawa ffe tetuli ku ki tetuli ku byanfuna tuli kugatta ki tuli kugatta baana ba Kafeero kuba tolina ngeri ki gyogenda kukola kugatta baana bano 11 nga tolina bukakafu bwa ddiini eya Paulo Kafeero tolina kwogera bwogezi tolina kugamba nti mukole meeting ogambe nti Swazi Joan mugandawo oba Mugundi Elizabeth Nagawa Tracy mugandawo nti oba Aloni nti oba Dube mugandawo ekintu kiveeyo bayo wino ofuna bulungi era omuntu yenna ng'oli wa bwongo ng'oli muntu avunanyizibwa njagala otunula ensonga zino tozibutunulira mu bintu byanfuna zitunulire mu bintu byakuba kuzuula abaana bazuule ekika kyabwe y'ensonga yange era nkubiriza omuntu yenna awulira atwegatteko mu ngeri bwetyo oba oyagala twegattako twegatteko mu ngeri bwetyo teesa mu ngeri y'ogamba nti abaana bano bazudde batya ekika kyabwe si kuwakanya sigamba nti mugerwa oba nenda ayagala bintu omukyalo oyo bisirikirwa avodde nnyo ekika kyaffe naye mu kuvannyuma lw'okuvoola ekika kyaffe mufuna bulungi n'ekiddako ekyo naffe tukimanyi mu nsonga eyo avodde munyazaala we gwatalaba nako okumanya nze neewuunya embeera z'abantu n'avoola muzeeyi we n'avoola sezaala we mu ngeri y'okutyoboola omuntu yenna ng'olina amagezi tosobola kutyoboola abantu bw'otyo ng'ebintu by'oyogera tobirinaako bukakafu
kubanga ng'amba nti essaawa eno baawe yagamba mbu zigundi si kitegeeza yamugamba n'omusajja amuzaala asobola okutwalayo ensi n'agiraga nti oli yali taata waani wakafeero ofuna bulungi oba nti ono yali maama waani wakafeero nze mmanyi taata waffe yaani ye muzeeyi Naŋŋanga Umaro era we tubadde ebbanga lyonna taŋŋamako tisinze kitaawo. Alright, thank you so much for watching. Emboozi ebadde mpanvu naye nga tugenda kubanga tweyongera okugoberera emboozi eno paka nga ekituufu kizuuliddwa oba omuntu omulala kyeyandiisa obwenkanya. Tubadde Nakabugo Bulenga, Aaron Bobo on camera, Ward XP is my name. Until next time, tubaagala nnyo.